Mufti wa Uganda Shaban Ramadhan Mubajje taddacha kyaddeyo ku muzikiti gwe Ishaka mu district ya Bushenyi oguludde angulika endolito wakati w'abasiraamu mu kitundu ekyo. Mufti awuliriza ensonga z'abasiraamu okwakana ng'agobya abasiraamu b'omuzikiti guno abagambibwa okuba nti buvudde kubeeyawula ku kiwaayi kya Kampala mukadde ne beeyunga ku kyekibuli. Ebintu ebitawanya abasiraamu b'e Bushenyi ensonga ekwatagana na ttaka ate ng'ettaka eryo waliwo abantu abaagala okulinyaga. Ate abantu abaagala okulinyaga abamu beerimbise mu busiraamu nti bali nga imaamu b'emizikiti oba balina obuvunaanyizibwa mu nsonga z'obusiraamu. Agambye nti ateekeddwa okukozesa amateeka agafuga obusiraamu mu ggwanga okugogola abayisa ab'ewaguzi. Tugamba nti ffe ng'abantu Katonda tetulina mpisa, tulina empisa naye bwe zigezaako okukyama Mungu aweereza bannabbi be n'aweereza omubaka ne tulongoosa empisa zo ne zibeera nnungi. Omusasi waffe ayogeddeko naye yafuuse disitulikiti kaadhi w'abasiraamu abaasala eddiiro ne badda ekibuli Sheikh Khalifan Juma n'annyonnyola ezimu ku nsonga ez'abaasasa eddiiro nga n'ekisinga okubaluma kwe kukolagana n'abantu abasusizza obukumpanya. Bo abasiraamu ku muzikiti gw'omugagga abasajja balaba basiimye Mufti Mubajje okubakyalira omulundi ogwokubiri. N'atukyalira n'atuwumuliza gino emitawaanya gyonna gyabeeramu kubanga ffe ng'abasiraamu ba Bushenyi ekyo kibadde kitubulamu. Tumanyi tugwe tulina yekka n'ebisigadde twejweteka. So nitwenda kudevelopinga skills ombaana biitu tubukosa. Abasiraamu nga bali mu kusaala waliwo omubbi azze n'anyakula obusimu bw'abakyala era ne bamukwata ne bamuyisaamu emigo. Enkaayana z'abasiraamu e Bushenyi zaatandika mu mwezi gwa 10 omwaka oguwedde nga balwanira obuvunaanyizibwa obw'okuddukanya omuzikiti gw'abasajja balaba ogusangibwa Ishaka. Ben Muhoozi yakusakidde eggulire eno ku Lwabukedde TV.